Manyaba batambula nafe ku 3 Radio Fence Suzi program bajita weekend palapase each and every Saturday chintu chakyuse muzibira sawa musanvu paka sawa munana muzeri megaton gembanya ganja wali asula flexible wali tugenda bena gatwalira ddala bulungi nnyo information ya tumuyina tugenda bena gatukwa information kasavu kanyama buli kimu kibirenga kitambula ddala bulungi sula flexible gombucha ni bulungi mugamuti abatuliza ku Radio 4 amanyenze sula flexible kawo nawo naye wanyumira empingu yewombeka bulungi nnyo nega wetuliwa okubatusaka maulega abaserebu tutambuze ensonga paka saa 8 yes 13 akatonyeze 3 Radio Fence nsuzi tuba tuzokulika anti amawuli tugakuba mu tochi ageti week so wetuwe kulika anti tuga breaking bulungi nnyo gwatuwuliriza tegeza ku mulala ogamenti show etandise yes botono tuba tutandise gambye zakyuse mu katono sawa musanvu paka sawa 8 information yana tugenda beranga tumukuwera ddala bulungi nnyo gwetula kalira terera Chewasubidwa mweke namba empingu tezinyuma buza Davcom alabika bobe mikine nalabulo mwano yo I told that boy tawulira you know embere eno ekirevu wagendera kwa limanda tewali yayitawo nnyonnyo ate no twamugamba lugamu 9 ibino sengo bikomye eri gye obeera mukati abasajja bolumba nga bali protected awozanja batwalira kaserengeto tonalaba gikina gwera kati mande aba mutwala mukoti atebazo okujja ku lwokubiri mande si lunakulukulu bajja musonyiwa Mr. Mande bayinza okujja ku lwokubiri bwe kasito olabikako kwa limanda omanye kirevu toyina kirevu kiba kigenze chokulize banga kirabika bubi so bingi nnyo bitukuno beranga twogerako naku lwaleero nyine ensonga jagala tuberenga tutandikirako last time omanyi twefuga emitimbagano gyonna nga tuleese bato yani yaba VJ so sawa eno waliwo otalugenda maaso jukira nti Palaso yavayo n'abanga ayogera ebigambo agamba ate wano mu kuyimba tomuleetera bano bagundi basaha tomuleetera bano bagundi bano bani bano ono David Lutalo ayogera David Lutalo n'ayogera ayina abasajja bebe yateeka maaso be yakulembeza David Lutalo teyamuteekamu Kinsa teyamuteekamu bayimbi bali awo bangi bataateekamu ndowooza yamenya abantu benga bataano ne bebe kulu teyamuteekamu bebe kati yenga yagamba kabejja ali mu top waliwo top 5 je yasengeka then omukaaga awo oguddako obalowooza akyali mu covid simanyi obalowooza covid walowooza no Palaso alina obuzibu ye lwaki mutandikira musiramu kyetugenda okukola ambadde njagala tukolenga luli saawa eno Palaso yepise mwani mu David Lutalo ne yepima ne mu King Saha tugenda bena nga tukola buli ngayo tewakola week ewedde agenda bena ngo yita ku 0752 M03 ngambe 0752 M03 ogenda bena ngo tukubire simu otubulire tukola minzani yani wasala David Lutalo oba Palaso kati ne namba edala 0393 M04 kuba yavayo n'abanga ye abepima mwagamba bano bana nyimba ere olaba Palaso simanyi kimuliko kubanga Palaso tanaweza miaka 10 mu industry I think tanaweza tugatejirie jaliza diwe yagende tumumanyiriza tumanyi nswaswa tubala okuva ku myaka 10 okuva tubala okuva 2010 na 2013 ayo nawala tubala wale bakolera amaso kolabo je bamu aledi yanduzo 2013 jiri emyaka jamalo munana mu America nga atunda obundazi tetujibala yatundanga bundazi Mami sonyowa na kulekawo nagenda bulaya nenonya Boston mama yadukako muduke nkutidde nno endowooza oyese bamujjako n'eriiso nga nakirizibwa kuddayo bambani ng'emyaka 10 era passport yakyusa abadde yakaddayo wano ng'emyaka gyakagwako yali gangster so nga tetunafuna bantu kubera nti batuwa endowooza zaabwe kugambye tugenda kugendako break katono nnyo ate tukomewe namba 0752 M03 musajja wange Sula olude mu industry myaka 2 jibadde emeka 18 jibulako weeks 2 owera 2 so ensonga eno soko tuwe side yo kokirowooza kocha Palaso okwepima mbana abantu abene nga tetunafuna amasimu kuba week ewedde abantu bayagala nnyo gundi ene yajja abantu ne yaba VJ internet yo ndatwajigira bangambye bateka mugundi yaba VJ ne bagamba ati bana abana chonga bagikola ya mulembe kintu ngate kya itility kakati mukamba yeri sankuli Palaso taweza hit ya 2
mpozi nga ye ekyo just fantasy kwekkiririzaamu ate omusajja nga yaleese olupimo ati yaleese si kibi okwekkiririzaamu netaweza hiti 20 bati nga ye zimunyumira kubanga wetusaluka tugende wali eri ku luguudo wali tukole grab interview enyimba ezo Pallaso zayogerako abantu bazimanyi oba ye yazimanyi yekka yes walozi yakuba zimalamu zi birthday zibiki eziri zimama ezi ziwera abiri ale nature you cannot compare David Lutalo to Pallaso. Why? Lutalo abaddewo emyaka kati 18 yes okitegera Pallaso abadde wano Pallaso akoona naye 14 tajiweza Pallaso yatandika okuyimba wano va mubiri ebya Wizard enswaswa tubale okuva 2013 Jeff ya managing paka kati yakoma odi okuvebula emyaka 14 abadde active mu music hati okuba yabeera active nga covid yajja nakuba amaaso nakuba go amaaso tegali gage bamuyamba buyambi nakuba go down low oyo Rashiba nefulu figa tena amujja yawo tumubale kuba eze nyimba nazo zize ya featuring muliriza collaboration zinazera bazibalanga ku nyimba ezisi gwe noona muzizika abantu kyesagala muteekewo nedda labayo industry tagimaze tuteekawo nawe oteekawo ekiso sife tuteekawo goteekawo bibyo gino emitwe gyaffe goteekawo bibyo azijjawa yataddeko olupimo yagambye ali oluliwa omutwe ogwo siyinza kuba neza David Lutalo oyinza ozimpa oyinza ozimpa nentamwattamwa naye nga ziwera ne Pallaso toyinza ate muwulaga ntaweza hiti abiri abantu bebagenda tusalirawo ati nokamba agamba ekintu kimu Pallaso kaliye yagizimbira ku kibuli okitegera Pallaso ensi yali emuwandudde nga bamubodde nga mu mayanja family tetumumanyi nejase okuba nti yajja n'ekibuli yali agenze Bulaaya kuyinja ati kankubuulire Pallaso yava ebweru n'akomawo n'abalaga nti nsobola Pallaso yava ebweru nga talina wadde akantu okugjako omusipi nga talina wadde linda bamukomya ati bamudipotinga toyinza komawo nakantu konna kati atulaze nti akoze nnyo kakati munnaye mukama n'ambusasira ne Pallaso jjuka yayimba emyaka ng'ebiri nga bannayuganda tebamutegeera ekyamugjayo ki yalwana ne Lady and Wizo mu kizungu ne bamukuba wano ekiyinja n'enkovu ani gwe baakuba oyo Pallaso bamukuba ekiti wano bajjeefu tetugenda wano ku kooti emakindi nze nali mu misango gye ebyaddala ng'alina wano enkovu atonnya musaayi n'avaayo n'ayimba akayimba I'm very sorry nange bankuba awo nasoka yingira lugamba Pallaso yani nenge si yali emuwandudde nga tetumumanyi Pallaso controversial omukulu awansonga yimbye nga tetumutegeera controversial scene endala yali South Africa musimanyi yakwata olugi lwa taxi nasigaza xenophobia simanyi simanyi ekinyolo kyekutte agobye emmotoka Pallaso no yakabya abantu amaziga okumanya ali w'amaanyi yali bifute byaliyo bantu bakaaba muyimbi waffe controversial scene endala ejja Alien Skin bekubana Alien Skin ebikondo bibiri mu lubuto so ye kaliya yagizembiddawo muntalo kigattako uliriza takoma ku ntalo wabula ne music amuteekawo toyinza kukakanya Pallaso tasobola kyetugenda okukola muyimbi mulungi naye kyabiri taziweza kyetugenda okukola abantu abali Lutalo ne Pallaso kale abantu abali Pallaso is a giant abantu abali ku Radio 4 Lutalo is a giant abantu abali ayinza okuba giant naye nze kyesaagala kwe kukakanya Pallaso labayo ganja ganja mutufu obutamukakanya nawe oli mutufu okumukakanya buli mwayina saidi nanti kyeŋŋamba ganja waana musajjawo onavuga musajjawe ate Lutalo musajja wange saagala ekyo kinzijemu nenze kyesaagala kwe kulabika nti mukkakanya Pallaso maaso ekyo kiwedde ku 0752 M03 yakajja wano nga Amerika emulemye omutekeze Lutalo akemba bakeeta hujuwe oyo nno Pallaso gwe yeepimyemu agamba amusobola kati gwe sinzireeyo oyite ku 0752103103 osooka obeere nga otubuulira ani yani hallo baganda bange mbalamusiza naawe tukwagala nnyo bali kuwuliriza mwebale okuweereza Obuganda ne Uganda mwebalire ddala okukyusakyusa obulamu bw'Abannayuganda abakyala n'abaami mu ngeri y'endowooza omanye abantu ebimu babeereyo ne boogera naye nga tebamanya ate mwe mutambula n'okumanya mutambuliza ddala mu kumanya n'okutegeera amiina ani erinnya lyange nze Saalongo Omumaali Waswerungu ja Kosovo member tuli bumukoolaazi
Palasa atuleke mu wano omugenzi yali amuteeka ku floating wenye kati asobola okuyimba njagala ombulire radio fe sobola okuba ennyimba za Palasa okuva ku makya ku ssaawa 12 netusa ssaawa 12 ez'akawungezi nga za Palasa zokka nga teziri mu za mugenzi. Kati David Lutalo yatwala mugenzi kigoyogerako omugenzi wizo mugenzi wuza ateya kale hallo wizo yafa Sebo abakulu wanje Sebo nawe okuwuliriza Sebo ani yani Sebo kitali kyawizo nalaba waje Patrick ngali wamubanda ka banda gamba atya asino bimulungi David Lutalo oba Palaso abantu abo kituufu bonna bakuba Lutalo w'omuwera respecting lwakuba yekala aluddewo emyaka gye mingi naye nga bonna bonna tekulidde omwoma kale hallo Sebo nawe wabule kuwuliriza bantu tajufule mukaswana ekyengera Sebo David ye Lutalo wanjawulo David Lutalo wanjawulo wanjawulo katolo David aliko waggulu baina amalirina ali waggulu ddala ali waggulu kakati allo Sebo Bana okuwereza nawe okuwuliriza ogane penge mizeri senga wakito ku musenyu penge wagwani kwensinzira okuwuliriza Palaso oba Lutalo ngenda ne Palaso David Lutalo yayononeka kale hallo Sebo olikiya mulikiya nyo ano muganza taisho nakusinzira wane buyikwe Sebo ingi sawa mani tukyali wano wa David Lutalo ne Palaso hallo owaja manyitu mwakozi nedda kwetuli sawa zakyuse musawa 7 ama twabaddeko DJ yabaddekaawo ndowooza kati mugenda kukola magenze mukulya mbizi oli mumbizi jako abasera bagenda nti bagenze kulya mbizi hallo wanji yogera tukira ku nsonga Sebo buli basajja balungi nnyo ayina tukira ku nsonga omusajja abadde simu mwana yazisaamu ati anedda baba n'amasimu mangi abadde simu nga 8 ono yasembayo ku nsonga ya Palaso hallo ensosuzi Sebo David Lutalo yaliko anti kati omukulu yepimye mu bantu bamekome kati tuli mu kintu kya entertainment sendi yagambye nti Palaso lekerawo okwogera ebigambo kagundi kajjamu kuba omuziki Lutalo kamuonye n'embalabi eyo King Saha naye yagambye amusobola hallo King Saha oba yes nawe kuwuliriza Sebo olojumba eno kangalia na sweta gwafu Sebo naye bannange omuntu tonaba kutuuka mumatabi ng'atoyagala kulengejja ani alengejja Palaso yawagala okulengejja omanyi David Lutalo ekintu gyakijje ate wano ku King Saha yamusobola abo banyampi mwana hallo Sebo gana kuwuliriza mzee hallo sorry hallo agamba tale yopo ensusu zikoli Sebo anti onabera sininde nakasero wano mukatale nakasero agamba atya wetobamanya Palaso abayewaga Palaso kale atikuba naye ebeerayo munene kuba kati bali bakuba engomeza ddala ate nga mulimu nati bisomesa abaana ziyigiriza ebyabakulu Palaso naye asomesa ayina soma ayina maama yona bikuba ekintu kisendi naye nga naye Palaso wakabi agezaako akuba
lwaki otemuteeka mu afuba agezaako akubira ddala kale so bwezi tono esimu zetufunye ndoza zitusaliddewo Palaso asigale muleni Palaso abalaze nti tatudde saagala otandike togira kintu sebo banja njagala obeere musajja wavunaanyizibwa saagala ogere afunyeyo omuwagizi ogwo babadde babiri n'ama kale babiri ati bano bafunye bameka baba yakyankalanyiza embeera ne Palaso naye abalaze nti ku ground kati nno newenkwata omulala tafuna ani atafuna kigezese gezese simu 3 allo sebo baba ate mugeze ne muleeta omwana omuto omuntu omukulu nani muto ate Palaso tomenda mugeze ageraja kukingisa ate ebitambula Palaso ate yatambula Imisa yatambula Palaso akyali mu bubuto. Okay. Neno tajja funa. Ogambye simu 3 simu 3. Eno yakubiri. Hallo. Okuwuliriza sasa. Oyali ku Palaso. Ono uzaipata udina kanyo. Sebo. Mama ye Palaso atereke mukindi era yali kwa tutu. Wallahi Palaso taina wongo kola kulini. Nedwa webale. Ono yasembayo. Sebo. David Lutalo so Ebize mazima matuufu wadde David Lutalo simwagala David Lutalo musajja wa amaanyi nnyo ono baba leero tesezza bulungi David Lutalo musajja wa amaanyi David Lutalo asigadde ground esazeewo so nga tumaliriza gundi eno njagala buli omu mu dakiika 2 atunnyonnyole abayimbi banno yalaba wa tusoke ne Sula Flexible ekisokera ddala tusoke ku Palaso ne Gondi no mwana David Lutalo Gondi yasinzidde ku kyokwepima mu bantu ba no Palaso ali board talina competitor kati kyekimutawanya yalowooza nti asobola okwegeza mu buli muntu nabagambako nti bino ebintu byokubeera nti nze nsobola ono byakoma ku mulembe gwa beef yakoma ku Bobby Wine in fact bayita ba BBC Bobby Wine Bebe Cool Chameleon beef yakoma eyo eyagezaako kubeera nga etwepimapimamu but yali money oriented yali ya Shiba ne Cindy byakomaawo kati twagala oli asingani oli abatolingani kubanga buli muntu Nemba chala nabo era bayina ekifaananyi kye baasiga yes nenga so ndowooza nti no Palaso ayimbe ave mu kwepimapima ku bayimbi bane kubanga bano abimbi bonna beyepimako babaddewo even nga tannaba nakulowooza nti obaana atandika okuyimba woddira Palaso omugeraageranye ne King Saha yayimba dda ziri zimwana gwe zimulirwana zisigino okubeerawo ne weekuumirawo si kyangu okitegeera kubanga Palaso kalyayo ya music tannaweza bivulu 5 katyanga tandika kuyimba concert mega concert tannaziweza kubanga concert ye yasooka oba yagiteeka ku Freedom City oba yagiteeka wa yali Kyaddondo eyaddakaawo n'atulima mwagenda kola ennaku 2 teyabikolayo akigezeeko eyaddakaawo yalimu ebikonde ndowooza n'aliye skill eyaddakaawo yene esembye ya Love Fest tannaweza concert 5 naye Lutalo abaddeyo emyaka nga 16 naye buli mwaka abeera ne concert okitegeera abeera ne concert nezi extras mu mbeera yonna ekyokubiri bano abantu balina fan base balina omulandira wa gye bava Palaso simanjava ne manchemanyi bamuzika kalangaalo tosa kungamba nti asobola okugenda emitiyana najjuza oyo kojjange lwaki tajjuza anti kuba ati yali ngawe yajjuzaawa ategekawa mukusaza Lutalo ni waba talanze Luweero mu kisaawe Luweero asanga ebakuŋŋaanyiza ni waba talanze Luweero Kasana paka nakasongola Lutalo ni waba talanze eyo bamutegeera watodda ku King Saha bamuzaala kyotera ndi show yasembyeyo okubeera ekyotera olwakuba nti nawulira waliwo minisita yagiyingiddemu n'ebirala naye ne waba nti yali talanze ekyotera bajjula ne babooga ne Palaso ewaabwe yewa mwawagamba nti n'abantu bange mwawagamba nti wane waffe mitiyana bukojja yategeka ojjange omugabi na wano mu Kampala amala kuba aliye ne skin okufuna ku bantu na wano mu Kampala abakubako kyayogera eddoboozi ganja ngenda kuwa time yo yagala twogere endongo ganja leka Sula ayogere yategeka ekivulu yamala kuleeta ekibozibozi simanyi kiwunya bankutte South Africa simanyi yabeera mu ntalo buli kaseera okulaba ng'afuna ntalo Neshene esembyeyo yasimanyi bagita batya Love Fest era yamala kugenda n'akabinja kabayaye wali ni skin ganja over to you
no ekisokera ddala Palaso mwa credit ebbanga lyamaze mu ndongo kuvira ddala lwe yava mu America ndoza giringa emyaka 14 nga kuba breakthrough yali yamaaso n'agenda go down low bana Uganda ne bamu receivinga Palaso kye yayogedde teyabadde beef nti alina obuzibu ku muntu yenna wabula yayogeredde mu perspective ya ndongo osegera bulungi nnyo esokera ddala waliwo omuntu eyabadde ya ndongo muze wuliriza obudde bwange waliwo omuntu ajja okwegeraageranya ku bayimbi kati nga bano basajja banene nze mbawe ekitiibwa David Utalo sinza mukkakanya King Saha sinza muyisaamu maaso naye Palaso okwogera kwe naye bw'oteeka endongo ku minzaani ayinza okuba tabatuuka netwayinza ate endonga agirina kankubuuze gundi n'ategeka wano gundi Palaso ne Lutalo n'ategeka wano Lutalo asobola omusinga kyeŋŋamba kyemwebaliza dino tetuli kukwebaza bino byagadde bye tulimu dino bbugu mu lya ndongo bibaawo bye bisoose bibaawo wakyabiteekawo kyogamba wuliriza bato zonna ze tubadde tuzze tulaba bali ba BBC boyogedde bali banene kyogamba tekwali asinga munne muki mundongo tekwali asinga munne bali betwala okimanyi nti Dr. Jose Chameleone bato ye yasooka ne Bobby Wine yavayo n'aganze ati wangudde ayali yekangabiriza bwekangabiriza kyenjogerako endongo yakwesudiya n'amawulire okwesudiya ng'otuteera endongo Palaso ye muntu eyesudiya ng'ate ne bw'ateeka endongo ye ku minzaani era tosobola giwebula yensonga lwaki twalaba bato eya Chameleone ne Bobby Wine kyogamba kwaba ababiri tekwali asinga mu ngendo bato teyazitowa kati ne Palaso avuddeyo si mutiitiizi kavuddewo omugenzi radio wamu ne Wizo rest in peace Moze radio nsooka kyenkubya akayimba ako Wizo yavuddeyo yabadde ku interview awo n'agamba nti kyasinga okubeera nti ate kireetera ne gundi obuzibu awo yafiira abamuyitanga mulwadde wa siriimu era bamulangiranga nti mulwadde muzogo guli mu bannayuganda basiga abantu obulwadde omuntu ne waafa era kabaddemu ndabika gyalabikamu ate bwe kiba mbannabitone bano abalina kati waliwo bagamba afudde kabenje naye kabadde wano ne gaayo no gwe bayite musifishi ono yayimba zona kolasi naku zino abamutamiivu nali maino MC waba radio nalabye Wizo yamweganyi nti babalabiranga eri yali fan naye ng'abadde akola interview ku interview anti yali abamanyi nnyo kubanze ga mazima MC Fish namulabanga nnyo ne radio and Wizo simanyi abali bamutuma buchwiri n'ekyo nakyo yali abakola nabo kyali kyamaanyi era Wizo okuvayo n'amwegaana sikaninde reaction ya Fish kubaga mazima yali abamanyi nnyo waliwo n'omulala guy bali bamuyita nga yeyita oba ezitoba omugome wa Kabaka nga abeera ne Shiru ngayambala Fadamani era naye Fadamani ne MC Fish be bantu abasinga okuwangala nnyo ne radio and Wizo ne simanyi anyway Wizo ngejja kyogedde maybe yabatayagala kumuwaamuko so yakoze interview eno Wizo ng'omulaba ali mbulungi bambi Wizo is suffering mentally and physically financially byonna bimunywa bambi naye alabika ajjukira obulamu bwe babeerangamu ne radio wanyumya entalo ze babeerangamu we balwanira ne Chameleone ne Bebe Cool balabanga yaganga okustabilizinga mental mukiri ekikadde Wizo tasobola banange mukama mumuyambe Wizo mumuyambe kyekikuba ne gift of God alino ye gift ebyo ebirala kubanga yatandika ne bino ebintu bino bya gundi berewa aliyeyo ku mazzi kati ensi yagiva ndoza njaga kuba nakolako interview ne gundi ne gift of kado nga tanafuka nnyo bwato naye ng'omulaba enjaganywa nnyingi banayenzi olaba Mozeka nkugambe wembera nga mbadde muyimba nga muli duo omunaafa yo bani abayimiridde ng'omu afudde tewali kabere kikubira ddala bane kikubira ddala kale nze nalabako gift of kado webaka kuba twali tusoma ku dikao ababaana bali balina emmotoka yaabwe nga bagiwandikanako the future billionaire nga ng'oli Mr X nga alina oyo gift of kado nga future bright nga babaana bakabi ne kati kasa Mr X yafandiza yafa 2013 so Mr X yono Mr X
Mr X Kasayafa ko talent yali yamanyi nnyo naye Radiant Weasel bali tibabagala aba abaana babiri juga nabo bali bagita gundi bali bagito Kado Farm kana bali nga bafominze Radiant Weasel bili mwenda kana bano bafominga Kado Farm bili 10 na gumu kana teba nababera nnyo bamanyi labano bayinga bayimba nnyo mu masomero bano Kado Farm Gift of Kado Mr X nga bakuba arejukira bali ba radio nga bo tebagenda nnyo mu bya masomero kati bana nga balina audience ya campus eyo high school eyo ne bami ne bagenda bafa nejukira nti performance ekintu kyabwe nga Chameleon takisimye ne Radiant Weasel bayite bakisimye kubanga bali bagenda kuba brand ya Radiant Weasel mu mbera yonna so oli nagenda afa mu 2013 okuva Kasayafa Mr X Kasayafa obulamu bwa Gift of Kado ne bugenderira ali emulaba ine embwa alunde era kati wafuna ku muzindalo wafuna omuzindalo bwati ne mumuyita ine ekikolo kyenyanya agamba ngenda kusubuza Kampala yena nakasero yena mugira ine kinyanya ekikolo kyenyanya Ashibaka yali atandise okulima ennyanya ku muzigo. Ashibaka bangamba yafuna sente nazikwana mu abakazi. Yagalira mbikazi. Bamuwa sente oyo Ashibaka. Bangamba yafuna sente. Ne mukama waffe wano bara mbalugahala. Yamuwa sente. Mbunga atemese ebintu n'ebiwanvu eby'ebiwanvu. Naye bane. Bamuwaneze laptop. Uncle Balamu yawadde publicity natete publicity mu mutambulireko ajja tunda piki. Musange ayina. Musange rubago. Ne kati anagira bati ayinza okukola mu eyabala. No kubugira abantu ayinzo kuba kataka nawe oli alumisa omusota kiraba naye asobola ovuga board yagivuga niba nenze nalaba esumuzonga ndaba anonyawo kiteeka atulako abawama bamuvumu ne Balamu ayina omutima mulungi adigabire mwana Balamu ayina omutima mulungi webale mukama waffe kuwa publicity natete boda bada nange ninaye yayagala lenti Balamu amulabemu nedda bamugoba nedda Balamu ayina obuvunanyizibwa wachi mu muganda amuwe buli omu ayina omukisa gwe kale ganja ensonga ya gundi ya Weasel ensonga ya Weasel yengo omuntu bambi yetaaga buyambi ngera sula bwakikonyeko but I think ebanga lyamaze mu gundi eno mu depression kuba ali mu depression byaddala ebanga liweze kuba Moses Radio bwaba yafa myaka mwenda kati bwabanga tasobodde kuterera mu yo period sika kasanti kati kina asoboka nenge embeera mwali yetaaga kulabika nti abuda nalabye mbu unveiling amaka agakalina era nenkayana n'abantu benabadde nabo nembagamba gakatuna mu Weasel tasobola kuba naku zino kuba te kwa unveiling ne Bafana yani yabafana ntu ngazijja wa sente Kasandwa Richard ngazijja wa yakola gacha ineronja ngazijja wa muleke namwe kugira Bafana hotel sibibye Bafana hotel eligundi Bafana eri yonna sibibye kakati no negundi ya nyumba ye ona agenda kola ekivulu de gometi de onayozo so mujozi gwase na amata kino kifubuka tata kino kibeera nnyo kyasundi kyakyenga kisunansune naye nyini ayina amakadu yabadde katawe tuli Bafana bwoyogera ku nyumba nsobola owuliriza kuba Bafana waliwo ennyumba gye bakolera tasobola bayiye ensongora kinkuba mu Bafana ebituli musajja wange naye Bafana tuyina we twali leka mmaleyo ssebo mpa obudde bwange tulina we twali nga tutudde Bafana we twamala okulya nakwata amagumba n'agatereka yange osobola kikola gago kikola osobola okuzimba ennyumba ng'okola senti n'ofuna mukoseti baka mu byenfuna yogera wamma Bafana ali amagumba akakwata n'agasepa n'agafunamu esaana n'anywera ku cyayi finally ali skin efujjo lino lyakola nalabye abasoga baatabuse oyo muveeko totumalira mumenya by the way ne Bebeku yavuddeyo n'akola statement ku federation ne copyright n'agamba abayimbi bano ababadde emitwe emikulu mu copyright bo kennyini tebagimanyi era tugamba neighboring rights naga neighboring rights ategeeza Kenya Uganda Tanzania ani agamba Kenzo mwebintu babitegeeza muyina obuzibu Kenzo wacho omubanja ebintu ebinene babayimbi abafront Kenzo tombanja bintu binene nakipya kumbe babadde mu amendment nze kasita nabalabanga bakuba engalo ndaba shiba amaaso era n'agamba ekikyamututte nti ne federation shiba wa senior 2
yali wanu yali 2 wanu yo yajimalako yali wanu yali agenda mu yali wanu weka wempi yali ku Nicholas yali wa senior ngali wa ku Nicholas ngasomera yo towayiriza ko yasomera di ku Nicholas nze ndi wa Nicholas uliriza secondary yali ku Nicholas tali Nicholas tayina secondary yali ku Midland yali kawempe kali kwazo kwa ntimbade mutambana Nicholas je yasomera primary sabuli ba level yemu generation bali na sente goli jasomero limanyi je yasomera tolimba sebo genda kumpuko la je yasomera tubazo kwa ntimbade mutambana na fetch ku Mr. akadoze sat radio face program bagita weekend pala passe akuva saa musampaka munana tubeerawo anamba sa Rashida nkutumideko nnyo Jajarian n'abalemu n'abatulaba era abatuuliriza tubebaza shano yonna nga tujikoze egenda ku mukutuga Megatron Media